Hot news tutuse n'agookya nga bwe tweyama okutusangako agookya buli lunaku era kye kino kye tuliko essaawa eno okuleetera agookya ge tulinawo essaawa zino. Ng'eggwanga likyali mu kasattiriro k'ekirwadde kirumira mawuggwe oba coronavirus asaanikidde mu ggwanga Uganda. Bangi balabiddwako nga basattira, abanene bangi baluuzinze obulamu bwabwe bwe twogerera. Weewaawo nti tugamba nti abanene naye abantu bangi kuba abasinga obungi teboogerwa olw'ensonga boogerako abamanyifu abatutumufu be mumanyi ennyo mu ggwanga, naye ng'amazima matuufu kyo kino ekirwadde kitugumbudde abantu bawera. Nga tukyali ku ebyo tumanyi bulungi ne sipiika wa paalamenti ey'e11 eyakalondebwa omukulu Jacob Oulanyah era naye yaddusibwa mu ggwanga ng'embeera si nnungi n'akatono, n'atwalibwa ebweru ayongere okutaasibwa obulamu bwe kubanga bo munnaye amalwaliro ga wano kikakasiddwa nti tegeesigika, tegasobola kukola ku bulamu bwabwe era gajjanjaba gwe munnayuganda omufuna mpola naye bo bajjanjabirwa bweru. Yatwalibwa ebweru okukeberebwa oluvannyuma olw'okuzuulibwa nti ekirwadde kino kimaze okumubaka. Bingi bize byogerwa era abasooka kiwakanya nti si mulwadde, alina emirimu emitongole gy'agenzeeko ng'abalala bakugamba agenze kulambula baŋŋanda ze. Kikakasiddwa olwaleero Deputy Speaker Anita Amongi avuddeyo n'annyonnyola ku butabeerawo bwa sipiika oluvannyuma nga paalamenti yasabibwa okutwala wiikisi 2 nga tetuula, nga kigambibwa nti obutatuula kuno sipiika alina emirimu emitongole gy'agenzeeko bakiwe wiikisi 2 bw'anaakomawo baddemu batuule mu ntuulo eza bulijjo eziri mu mateeka. Deputy Speaker Amongi agamba atya? The Deputy Speaker Anita Amongi has said that between her and the Speaker of Parliament Jacob Oulanyah, they established a working schedule which explains Oulanyah's absence. Oulanyah, who was last month elected Speaker of Parliament, last presided over the sitting of the 11th Parliament during the reading of the 2021-2022 budget on June 10th at Kololo Independence Grounds. This raised speculation with several media reports indicating that the Speaker was down with COVID-19. One major media house said he was allegedly transported to the airport in an ambulance and carried on a stretcher to the plane that evacuated him from Uganda. In a press conference held today at Parliament on the institution's COVID-19 response, the Deputy Speaker, when asked on the whereabouts of the Speaker, said that they made a schedule where the two principals of Parliament chair the House for 2 months each. She says that now she is chairing the House, but when the 2 months come to an end, the Speaker will be taking charge. Anita Amongi also dismissed reports that Oulanyah was sick, saying he is totally fine but was simply on leave. Deputy Speaker Amongi chaired the House on the day that Vice President Jessica Alupo and Prime Minister Robin Nabbanja were approved. Oulanyah was also not present at the swearing-in ceremony of the recently appointed ministers at Kololo Monday last week. But according to the Director of Communications and Public Affairs at Parliament, Chris Aliko Obole, the Speaker travelled to see one of his children in UK, and he was also shocked by the news doing rounds that he was ill with COVID-19. He traveled to the UK, but this is in no way related to sickness or anything, but to see his son, whom he had not seen in a long time, Abole said. Going by the schedule highlighted by Amongi, Oulanyah is expected to start chairing the House in August. Ebyo bye bigambo amyuka Speaker bye yateekawo ng'agamba eggwanga nti kino kyakakasibwa
nga beewa ekiseera buli omu kyalina okutuulizaamu entuula za paalamenti. Deputy alina okukikola emyezi 2 nga yatuuza entuula zino. After ne speaker akwatemu naye emyezi 2 ng'atandika mu mwezi ogw'omunaana. So si kati bawakanya ebigambibwa nti yalwala ekirwadde kino kirumimba mawuggwe kya COVID-19 era nga bo bakakasa nti yagendako mu United Kingdom okulaba mutabani we gwabadde amaze akabanga nga talaba. N'embeera eyo tujja kuba tubitegeera, omanye amazima tegeekweka, goyinza okugakwekerera n'ego gamala n'egyeyoleka. Bwe kiba nti kituufu yagenda lwa bulungi era eggwanga lijja kitegeera. Bw'aba nga yagenda lwa bulwadde, ekyo si kizibu, obulwadde tebabukweka, naye byebyo ebiriwo akadde kano geego kyagensobodde okukufunira olwaleero. Weekumire ku mukutu guno, sigala ng'olaba vidiyo zaffe ze tuteekayo ate ozongere okumanya amapya g'obadde tonnamanya. Aga sipiika geego.